Yes, ku Progen Media buli lukya embeera ey'omukyala Catherine Kusasira yeeyongera okutabuka wali mu ddwaliro eriri mu ggwanga ery'Amerika. Naye ate babloga ab'enjawulo abavuddeyo ne batandika okutangaaza ku nsonga z'omukyala ono, ng'ekibuuzo kye babuuza nti omukyala ono kituufu ali eyo mulwadde nga bwe bagamba, naye bo bagamba nti omukyala ono ayina empapula z'abala mu ggwanga erya Canada. Omukyala ono funa mpapula wali e Canada era nga bino byonna ebigenda maaso nti mulwadde muyi, biki byonna nga we bizze bitambula, abantu bano bagamba nti si bituufu. Catherine Kusasira anoonya waddukira ggwanga lya Uganda ate mwattu abeere eyo e Bulaaya olw'embeera ate egenda maaso wano. Twalabye omukyala ono nga kigambibwa okuba nti biiru ey'akasente ke yeeyongeredde ddala eri miliyoni ezisoba mu 3. Anyway, tujja kuba tukuwa updates wano ku Progen Media. Likinga, commentinga era subscribing ku mukutu naawe otuwe endowooza yo.